oli akukutte akutaddemu tiketi yo. Pallaso asekeredde Alien Skin nsonga ki? Nze sina gwe mpita brother nina gwe mpita sister. Clever J amwana okudde ye King Saha agamba abanja UPRS sente mpitirivu nnyo buterevu n'amala mangi gonna mwegali just wekomere bwekomezi ku KIKA media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga kera maso subscribing liking commenting sobola kubanga temunage tusigala fena buterevu mukwano gwange ntandise ne Pallaso Pius Mayanja jukira Alien Skin oyagenda mu London ono yatuuka ku stage natandika okubanga munange ayita erinnya lya Pallaso n'agamba Pallaso mungambire nti nze sitya danger wabula Pallaso avudde munange nakozesa ensonga eyo n'agamba mu butuufu omuzajja bamusasula kathimbi agende ayimbe erinnya lyange asobole okubanga ate munange ayitawo wabula tujjukira bulungi nti ne Pallaso ku konsati ye lyali teriva mu kamwaki. Kale tetutegeera bulungi ensonga zino oba azekennenyeza bulungi wabula nsaba nawe omwewulireko ate tweyongereyo. Oli akukutte akutaddemu tiketi yo ey'ennyonyi akututte London abantu bambadde makeup waabwe n'engoye zaabwe bajjo bayimbire ate mu kifo ky'okuyimba ennyimba zo otandise kuyimba Pallaso gwe n'oduka London ate n'oyimba nze wow Pallaso bannange muninako crash wabula muninako crash naye temujalya gwe niŋŋenda n'ontwala gye ŋŋenze nentuuka yate nendandika kuyimba viral oba oli hone alayibana mwekaza gwe Pallaso yatunda gwe olina oyimbako kati gogenda yimbako kati goyinza okunenya omuntu yimba Pallaso Pallaso onotuuka n'okubeera ng'oli ne mukyala wo n'oyita Pallaso gwe mama nyabo bakusasudde genda kale olaba mwana nze nagamba ndika ebisima buterevu mukwano gwange ensonga bwezityo weziri oyo ye Pius Mayanja ng'agezaako ate okulabisaamu ku Alien Skin. Jukira ono yatadde ne ka video akamu ngalaga ali mu VIP ate nga ye Alien Skin yagendera mu economy class kale yo bato yaabwe ekyagendera ddala maaso tewerabira nti maaso awo Alien Skin ayinayo Nkwacho Festival era eri mu kulodinga ate nga ne Bajo naye ali kutambuza bya musajja mukulu Clever J asobole okubanga munange astaginga concert ye mu myaka gyonna gy'amaze mu industry. Buterevu eyo nga nkujjeyo tujukira emabega kawo omukulu Pallaso yavaayo n'ategeeza nga munange Clever J watamwinako luganda lwamanyi luliawo era n'ategeeza abantu bawule okubeera n'omuntu nga omwinako oluganda saako n'okubeera n'omuntu nga muganda wo era ono byonna yabyogera wabula ebyo byagwa matu ga Clever J era yavaayo naye n'ayanukula ensonga ezo nga bwe zaali era Clever J mu bigambo bye agamba mu butuufu
nandibadde nange mbayo ne muganda wange omulenzi. Jukira Clever Jono bamuzaala na mwana muwala era bali baana babiri, yensonga munange lwaki ate munange talina gwe yegeyageyamu naye be yandibadde yegeyageyamu nabo ate munange bo tebamwetagira kuddala era nga bebo abaana abalenzi abasatu abali mu Mayanja family. Wabula kireva kye ensonga ze ziri bwe ziti. Nga family yange muzeeyi yali azaala abaana bawerako sanga nandibadde nina benkwataganako nabo. Nze sina gwe mpita brother nina gwe mpita sister kubanga muzeeyi waffe yatuzaala abaana babiri. Sister wange birungi na Bukenya nange owulidde kati baganda bange bali abalala abo baganda bange kulujja kubanzo inagende wa eke okuziika nga ngenda mu kwekweka mbeera yali mbi nakati kikyayogera nti Clever lwaki yajja yeekweka embeera yali mbi nnyo. Zemanje yangamba nkusonyiye genda okole mundabe wa Alien Skin manya ndi kufanya kazi dunia sio rahisi. Njogera okujukiza nti oli ku KIKA media ensibuko ya mawulire eyo nga nkuje mukwano gwange ye King Saha agamba ono abanja sente mpitirivu nnyo aba UPRS era n'agamba waba wakubanga munange abanja ono abanjiza ddala ebisawo ebiwerako ate nga byonna bijjuddemu bwa mitwalo 5 ono agamba UPRS ekoze kyamaanyi nnyo okubanga munange ebba abayimbi era ategeezezza singa kibadde kisoboka munange bo bandifunye sente zaabwe ate bo ne basobola okubanga batolerako gavumenti ne bagiwa ezaayo. Wabula n'agamba mu butuufu so sente tebazifuna. Abayimbi abamu munange bagezaako ne bafuna obusente bu mitwalo 2 ate babufunirawo ku mobile money kale kiragira ddala nti obusente butono ddala. King Saha agamba batiranga omuwa munange bu mitwalo 5 wabula ekiseera kyatuuka ngono takyafunirako ddala era agamba ekibiina ekyo akibanja sente mpitirivu nnyo ekya UPRS. Jukira nti UPRS munange yeyina omulimu okubanga ekunganya sente z'abayimbi zonna ze bandibadde bafuna mu kola tunes ku radio ez'enjawulo ku TV stations ez'enjawulo ate awo nesobola okubanga ezisindikira abayimbi nga bo ne bafuna omutemwa gwabwe. Wabula Ngisa agamba bano tebatuwa sente kyovulaba era bakola kyamaanyi nnyo okubanga munange copyright edda ku ntikko basobole okufuna engeri gye bamonetizingamu munange sente zaabwe ng'abayimbi nga bazifuna mu bujjuvu bwazo. Eyo nga nkujeyo mukwano gwange ye omuyembe Bruno K ono afuddeyo n'ategeeza nti omukulu oyo Big Eye munange ye bamuyita Drama King musajja ayagala nnyo katemba ate ayagala nnyo n'okuyingira mu bintu ebitamukwatako naddala ng'ate tabitegeererako ddala. Jukira emabegakaawo Big Eye yayagadde okubanga munange ayingira Eddie Kenzo amuyiseemu ensambagere n'ebikonde era ababadde bwe basobodde okubanga bataasa era omukulu ono Bruno K agamba singa Big Eye yakoze ensobi munange n'amuyingiramu ono yabadde agenda mukuba amuyise bubi muganda wange amuwe ne risiiti. Bruno K agamba munange musajja wa kiwago nnyo tasobola kubanga ate munange alwana ne Big Eye because asobola omutuusaako ekyobulabe kubanga ye musajja akontrolinga tempa ye era tamala gavaako waya yensonga lwaki tanywa mwenge. Jukira nti Bruno K we yasituka okubanga ate munange akakanya Big Eye yekyusizaawo naye n'amutuwaliramu era babakwata bukwasa okubanga bano babatawuluza wabula baali bagenda kwekuba ebikonde ebisigalawo byali bijja kukwata ttaka. Baalino wali mu miitingi zaabwe eza federation nga wozimanyi ennaku zino munange teziggwa butereevu awono n'enkujukiza mukwano gwange nti obadde ku KIKA media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribing likinga commentinga tusobole okubanga temunage tutambula fenna. Nsaba Mukama Katonda abankuomere mweraba.